mwetuteeseza ne tutunuulira ne tumanya kiki omuntu kyolina okuzzaako naddala ensonga eriwo ekwata abantu olwali tuli ku byankulaakulana ebyenkulaakulana tosobola bitunuulira n'otajjukira nti ebintu n'otamanya oba n'otayogera ku bintu ebizze birinnya bbeeyi ebintu ebizze bikyusa emiwendo gy'ebintu bbeeyi ekyuka enkya n'eggulo nabadde ntunuulira minisita wa finance olunaku lw'eggulo alina bye yayogedde mu kwongera okukubiriza abantu okubaako ne kye beekolera n'okwetegekera embeera eno eriwo ey'ebintu nti singa ebintu biba nga tebikendedde bbeeyi ate gwe onoovaawo buvi fuba okulaba nti weeteekateeka osobola okuba nga ojja mu mbeera eriwo. Olunaku olwaleero nina Kiwendo Isaac okuva mu Bangafi Agroforestry. Bano balima bibira naye ebigambo bye tugenda kubitambuliza ku bbeeyi y'ebintu esigala nga eri waggulu wabula mu kitundu kyaffe ekyokubiri awo ku ssaawa nga 2:30 tugenda kubaawa omukisa ate mubeeko kye muteesa mubeeko kye mwogera eri mwenga ebintu bwe mubiraba ebintu bwe biri sayidi eyo. Kiwendo njagala osokolamuse abatulaba eddakiika twakatambulako ntono. Baso ne banyabo abalabi baffe aba TV yaffe eno Salam TV balamusaako mukulu twaha nawe sanso okulabako gye watambulidde eti bantumidde manyi nti bakutumidde kati olwaliro tebantumidde loli nali ne ba corporates program zesibadde awo emabega abaki kuva mu banka kuva mu sectors ez'enjawulo abali mu banking abali mu accounting abali mu byemisolo babadde betegekera kufuna NSSF 20%. Kati ne bampita okubasomesa n'okubalambululira enkola na buto omuntu bwe yandyetegese okufuna ensimbi oziteeka wa zikuyamba zitya kubanga NSSF ono 20% yabagwako ng'ekyekango wadde bajja bamusaba naye omuntu abeera ne ssente nasanga abantu nga bamuwadde 20% ye ng'eri worth million 7 20%. atunula mwaka nkoliki nsanvu azirina ali ku 20%. 20% only. Netamanyi kya enkola eyo nnungi mwanattu. Enkola eyo nnungi simanyi nange nze mbadde sinaba kugendayo kukasaba ka 20%. Ne buli kibayogerako nkirina naye mbadde sinaba kugendayo kukasaba kyakatunuulira kwanti naye oli bwakwata obukadde 7 20% oyo aba ali speed nnyo. Wabatuuseemu omuntu ng'alina obukadde 7 wabatuuseemu nabaddeyo okumala weeks 2 mentaling them n'okubakuma kumumanyi kiringa ng'omuntu ng'ekyamagero kimugwiridde walonze gwe nakyalidde yabadde ayina 140 20% 140 yazifunye kuba buli omu nga bwe yeso abantu bafunye tugende maaso naye ng'omuntu abeera ne ssente I was interacting with them naye nga oli ekyamazima tamanyi kyakukola ssente azifunye ziri ku akawunti ye zigenze programu ze tukola bazirabazo kwekumpita banjogerako ki abantu bakwagala Kiwendo abantu bakwagala Amina. Era baŋŋambye mukulu twahabuddayo mutulabusize omugambe tubeerako nga tugoberera kati wajjidde ebintu biri waggulu nnyo bintu biri waggulu abantu baffe sijja kubamenyera kuba buli muntu gyali baga nti buli omu waali walabira omwezi n'enjuba abamu tugula baguva eno ne gudda eno kakati nze gyensonze omulala TV yagikyusiza n'agikola bwati omulala eri bweti omulala eri kakati bwe nga nti eva eno nedde nayinza okuba nga nsonze mu west nemu kakati buli omu waali walabirwa omwezi n'enjuba kakati ebintu birinnye ebintu biri waggulu wojjidde omuntu alina kukola atya sayidi eyo gwe ebintu obiraba otya ebintu birinnye mukulu twaha era nafuna omukisa nti gyempitira eyo ntera okusinkana abantu ba classes ez'enjawulo
ntera okusisinkana omuntu anoonya ekyokulya, dagedde anoonya ekyokulya, anoonya omuti gwa sabbuuni, ate nensisinkanako n'omuntu atanoonya kyakulya, anoonya kwongera ku kyalina. Naye abasinga obungi bakola bali sayidi ki? Kunoonya kyakulya. Be bannayuganda. Yes. Era nga nakugamba lundi percentage ennene ebitundu 7. Ojubisa olwo. 7 banoonya kyakulya. Banoonya kyakulya. No, report yatulaga. Report ya World Bank. Abantu 7 banoonya kyakulya. Kakati ebbeeyi wegenda ng'erinnya nga ne indicators zikulaga nti chances z'okukendeera ntono, wabula okwongera okulinnya nga wegedde minisita Badega n'agamba nti abantu ebbeeyi abantu abanoonya ekyokulya beeyongera kubeera bangi, ate n'abagaggawala ennyo nabo beeyongera kubeera bangi. So the gap is very big. Abayavuwala baavuwala, n'abagaggawala bagaggawala. Kyabadde ategeeza nti abayavuwala beeyongera bungi. N'abagaggawala, the gap between the rich and the poor is growing big. Kakati ate nga naye akulaga kati ze nange nga minisita nkole ki? Kubanga bannayuganda balina okumanya ekintu kimu nti tuli mu free market economy. Minisita agamba nkole ki? Eno minisita si kibayite ya planning. Yeyo. Si erimu economic development. Yeyo. Kati ate abuuze nti nkole ki? Ati planning atemu. Wakwatiddwa programu ez'emyogo ez'ebiki ebyo. Wakwatiddwa emikono kwe kubeera nti amaanyi g'okutunda n'okugula gasinzira ku bwetaavu na bugabirizi. Mu economics kye bayita the power of supply and demand. Demand bwebeerawo, supply yeeyongera. Supply bwekendera, demand ng'erinnya. Kati naye talina nnyo control. It is a free market economy. Era nali mpulira nga boogera ku mafuta ne bagamba amafuta galinnye tutekewo ebbeeyi esalira, nagamba tekisoboka kubanga abantu baleeta amafuta gaabwe n'ebintu ebirala n'ebyenjawulo. Naye wakati mu mbeera yonna mukulu twaha, munnayuganda akole ki? Munnayuganda akole ki? Abantu bwe tubeera eyo nga bwe twali nga mu ssomero eyo ng'embeera bw'etabuka, nakunyumizaako ndowooza bwe twali tukolanga ebigezo, tubeera nga onakola ekigezo kya UCE oba USCE, obukeeke bubeera bungi, otuula mu kibiina, it is the last paper, bw'ogwa owedde. Ate olina okuyita, olina okuvaawo ogende ku mutendera oguddako. Kakati ne bannayuganda abantu abali eyo, ebbeeyi y'ebintu okulinnya, it is an opportunity, mukisa eri omuntu okugaggawala. Ettooka okulinnya mukisa eri alima. Mukisa eri agula. Ettooka okulinnya, amafuta okulinnya, sabbuuni okulinnya, mukisa munene oli oyo agula. Kubanga ebbeeyi y'ebintu okulinnya egenda kusisimula obusimu bwe, azuukuke akimanye nti ali bubi, alina okukola ennyo. Nakutegeeza nti abantu gye bakomye okubeera mu comfort zones babadde mu bwavu ne bakaddiira mu bwavu. Kakati ebbeeyi y'ebintu okujja okulinnya ekolanga omulwadde wabeera nga agenze mu koma ne bamuteekako ebima by'amasannyalaze bamuzuukuse. Olwandako omulwadde gwebasisimula omutima ng'ali baga nti gundi ali ku ccupa nga bamusisimula bamunyiga mu kifuba muno, omusawo n'alyoka akyalimu obulamu, entonosi zikyakuba. Kakati n'ebbeeyi y'ebintu okulinnya, masannyalaze agakuba munnayuganda azuukuke ave mu mbeera gy'alimu ey'okutuula wansi okansubire tubakuwulidde era nawe okyogeredde mu mutima mulungi nnyo.
muntu agenda okuva mu mbeera emu agende mu mbeera endala asisimuse kubanga bw'otafuna bikusoomooza tolowooza tokula era bwe twabeeranga edda nga batunyumiza mu kibira eyo nti omuntu yabeeranga mu kibira nga oba okugulu afunye injuries nga tasobola kutambula naye empologoma bwe yajja oyo atasobola kutambula yabuuka ekisenge n'agwa eri empologomeze obulungi osooka n'obuteeka ku bbali neno osooka odduka empologoma kati n'embeera y'ebintu okulinnya ebbeeyi y'ebintu okulinnya abantu tebalina ssente abantu baavu y'emu ku mmanduso eziyamba omuntu okubeera nti azuukuka n'akakasa nti bannange I'm not well off, I'm not okay. Nteteekanyiza nti okulaba nti nsobola okusurvivinga amidst such a situation. Mu mbeera eno eriwo nyinza kubeerawo ntya nesigala nga ndi mulamu nesigala nga sinyigiriziddwa naye nga tobulamu bugenze mu maaso. Nategeeza abatulaba bannayuganda ne mbagamba nti bw'aba Mukama yakusobozesa okuyita mu mbeera ya COVID nga tokola toyingiza 10 oli waka n'olemera naye n'osigala ng'okyali mulamu tewafa olemeddeko kakati bw'obeera ng'okomyewo okukola oyingidde ensi okola naye nga tebbeeyi ebintu weeri ani akugambye togenda kusobola kugiyitamu ate ogguka emitala. It is about resilience n'abantu okumanya nti guno mukisa oguleeteddwa mu maaso gange wadde kiyinza okulabika ng'ekizibu naye mu kizibu mwe muli omukisa kubanga tugamba nti mu mukisa gujja eri oyeetese agwetegekedde nga bwe kugambye nali nsomesa abantu abafuna 20% ne mbagamba bannange 20% eno egenda kufuukira omukisa oba egenda kufuukira ekikolimo. Bw'otabeera mwetegefu n'omanya kyakukola kizibu naye singa otula wansi n'okakkana n'okkiriza nti nzifunye nali sizisuubira naye kati zizze naye n'osooka weewamu gapu n'olowooza gwe mukisa gwo oziteeseteese otya ozikozeemu ki nababuuza akyana ku 10 ne baŋŋamba kaakati covid yatwokya ebbeeyi y'ebintu nnene therefore tugenda kwekubako nfuufu tugenda kugula mmotoka mpya tugenda kugula ettaka tugenda ne bagamba ebyo byonna bituufu naye mujjukire nti bw'otateekateeka kati it is the mystery of tomorrow. Bw'otateekateeka kati olwaleero okwata obukadde wagambye omeka 7 n'otaziteekateeka ye mystery obulabe bugenda okukugwira enkya wejjuse nenga tukyalina kyakukola. Ebbeeyi y'ebintu ngengera kulinnya nagamba abantu ebbeeyi y'ebintu si yerinnya naye bwavu bw'olimu bwe bweyoleka mu bbeeyi y'ebintu okulinnya. Ebbeeyi tetugaa nti bbeeyi linnya obwavu bwe bwongera okweyoleka obwavu gye bukoma okubeera obungi n'ebbeeyi y'ebintu erabika ng'erinnye naye nga bwavu ku mugagga obadde bbeeyi baterinnye ku muntu ng'ayingiza sente zitegerekeka bbeeyi baterinnye naye omuntu ng'ali mu mbeera embi bw'alaba ebintu nga birinnye. Kankuwa ekyokulabirako kankuwa ekirisimba ng'oli musajja muzibu kakati abantu bakayano tugasa buni gulinnya guli kanaana gwabeleka kukuminya bwenta amasimu jawulira gwabeleka kukuminya lita y'amafuta eri ku 15 yalinga ku 4 13 naye ne tuddayo emabega nti singa otunuulira n'engeri ensimbi gyejjange enaabuukamu kubanga bannayuganda balina okukitegeera nti ensimbi egenda enaabuukamuko egenda ekendeera amanyi tosizira ku dola naye weekola ki bwebeera eri kakati ebbeeyi y'ebintu ebeera terinnye nti ensimbi ekuze but there's that room
simbe kuba naye nabuuse kati ebbeeyi nebeera ng'ekoze anti Isaac kyolina okumanya nti ow'omusaala gwe teguyinza kunaaba okuba teguyinza kukola kugeininga guli static okiraba kakati gwe doola ekula ekola etya etoni yeekoze omusaala gwo guli ki kati gyogenda ku dduuka 1,400 oba 1,400 zaali zigula muti kati 8 kati ebitole 2 ogwalinga omuti kakati awo tugambira nti omuntu afuna omusaala oyo ensi ye kati ye mwavu takyasobola kutambulira na peesi eggwanga kelitambulira kubanga ye ensimbi ye eri statiki ensimbi ye tekula so nga ate eggwanga likula kitegeeza nti ye asigalidde emabega wakati mu ggwanga eritambula nga ligenda mu maaso okulinnya kw'ebbeeyi y'ebintu tizanindikeeta nti eggwanga ligenda mu maaso lwakuba nti omuntu ali wansi tasobola kukiraba omuntu ali wansi anyigirizibwa ategedde omuntu ali wansi anyigirizibwa naye okimanyi nti ebintu byeyogera abali ku tv bajja kunyiigira nze abajja kukunyiigira naye nakugamba mukulu twaha nti abali ku ensi ekula ebintu nga birinnya lwaki nti eggwanga libeera mu kweyubula kati omuntu aliye wansi amaanyi ge galiwa amaanyi ge gali mu kulaba ntambudde ntya ku misinde eggwanga kwelitambulira kakuba ekyokulabirako bwe twali mu Kampala wano emabegako obuyise gavumenti ng'etawaanya abatembeeyi n'abatundira ku kkubo naye ng'abantu bano beetawaanya nabo banoonya 100 okubeerawo okulabirira ab'ewaka n'okusomesa abaana naye ate ejjukira nti eggwanga oba bakulembera ekibuga balina eriisi eryokusatu mwebalabira general development of the city kati gwanyigiriziddwa olw'enkyukakyuka ezzeewo gwalina okusala amagezi how can I survive amidst such a situation kakati n'ebbeeyi y'ebintu okulinnya waliwo embeera lwerema kituufu embeera ebintu birinnye n'erema naye nkugambye nagezaako n'erema naye nze kugambye nti ago maggwa agasisimula si mu bubi naye omuntu nga anakulaakulana asooka kuyitako mu bisoomooza omuntu nga anakulaakulana kyetugamba abantu tobeera nga obadde okolera musaala okumala emyaka egiyise 5 bakuwa $60,000 oba $7,000 for the past 7 years kati ebbeeyi y'ebintu okulinnya mukisa gy'oli okutaggulirako ku bwongo obwo olowooze ddala wemmanga nasigala nkolera $7,000 emyaka emirala egiddako 4 nasobola okusigala mu Uganda nga mwendi kati oba nga obuteeka ku tasiki kukulowooza n'okwekulaakulanya n'okwerumya kubalagamba nti mukulu twaha ekimu ku bireetera abantu okukulaakulana kwe kwerumya kwe kulowooza ennyo n'okukola ennyo ngera bw'onaasimba ekijanjaalo kisooka kufa ne kiryoka kiddamu okumera ekijanjaalo kisooka kufa ne kiryoka kiddamu ne kimera ekyo mbadde sikimanyi science bwa P5 oyo ojja kuddayo omwetegereze kati wabwerabira germination naye ekyokusooka nti kisooka kuvunda akisooka kuvunda era bwekisimba mu ttaka kisooka kuvunda nesooka kivaamu ensigo nesituka eddiba lisooka nerikiuka kkala ekyo kyo nkimanyi nekikomawo nekikula kati n'omuntu ali eyo ebbeeyi y'ebintu nnene twakava mu covid emirimu mizibu kati kitegeeza nti oli omuntu ayera mu process eyegamba nti kaakati bwembeera nga nyingiza $7,000 kannerekereze nnyo sente zisinga obungi nzitereke ab'emitwalo 7 sibe bangi abo bangi mwebali afuna emitwalo gye7 afuna emitwalo 6 afuna emitwalo 3 kale basatu batono naye afuna kale akakadde afuna akakadde mbali basatu be bangi angala basatu gye bali 10 5 mwezi bangi ddala afuna emitwalo 5 kakati ne tugamba oyo afuna emitwalo 5
sabuni alinnye ogenda kubeerawo otya sukali alinnye ogenda kubeerawo otya oyo akola ki kati tuli mu kwogerako leero omuntu ng'oli eyo ssebo nawe nnyabo atulaba ng'ojja otugoberera tugamba nti when the tough gets tougher when the tough gets when the going gets tough. Yes, the tougher keep moving. Yes. Tembera wegenda ng'ekaluba abalemerako n'abakaluba be basobola nabo okuguka emitala. Kakati omuntu okaluba otya mu mbeera eno one kwe kukitegera n'okukikkiriza nti ensi ekyuse. That's number one. Ensi ekyuse. Ekyokubiri ennyingiza yange eri constant. Erina okukyuka naye. Kati erina okukyuka. Kitegeeza ki nti enkola gyekolamu ebintu naye nina okugikyusa. Bwe sitagikyuse kitegeeza ensi egenda kundeka. Bw'obeera ng'oli salale ana osaze magezi ki okuva ku salale ofuuke ayingiza ensimbi eza buli lunaku. That is a transition. It is a transition. Bw'obeera ng'obadde business owner osaze magezi ky'okubeera to established passive income. Otaddewo otya ensimbi ezigenda okubeerawo oba wooli oba toliiwo naye nga weeziri. Business owner. Bw'obeera ng'obadde oli ku level yakubeera nti olabirira family kubanga basinga bwe bagwa olina osasula school fees olina okulabirira ab'ewaka olina okubajjanjaba olina n'obbagulira ebintu ebikozesebwa ewaka naye ate omusaala gwo tegukula kati nga gwe omuzadde taata w'ewaka what is the plan? Okoze enteekateeka ki okola nti wakati mu mbeera y'ebintu ebyekanamye you are strategically located. Otaddewo ebintu ebigenda okulingiza ssente oba okoze oba tokoze but you've created a pipeline of income kye tuyita cash flow. Cash flow teva mu musaala era ne bategeeza batulaba n'abatuuliriza nja kukiddamu. Omuntu ng'oli ku musaala ng'okozesebwa tolina ssente mu lusalo abagagga toliiyo oli ku kisiikirize oli mu kisiikirize weekulubeesa n'abagagga ensimbi ekisiikirize naye tolina ssente seyo nawe nnyabo kubanga nga bwe zijja bwe zifuluma ate tezikula. Kyetuyita obugagga ye ssente ekula. Tirero nakoze amagoba ga bukadde 10 omwezi naye kanduubirire omwezi ogujja mbeere nga nyingiza obukadde 15 naye omusaala ne bw'onaakola n'osiibawo ku mulimu ne kumakya ne bakusangawo bw'oba ofuna kakadde kamu ne bw'oba osulawo ne bw'onaasulawo. In other words okukolako tekubeera proportion na nyingiza. Naye boyogerako be abakozi abakola emirimu egya bulijjo eriyo omuntu omulala nga ye ataalaawo ensi ye esukkuluma n'omusaala ene bikubishamu. Kakati kankubuulire naye be batono ndabye abantu bangi noba nga afuna allowance nnene nakugamba nti obulamu bw'omukozi yenna bubeeramu obuliko ice bwasigibwako ice nti buli condition nti ye ensimbi zaafuna kati amaze ye kyasita afuna allowance n'afuna omusaala n'afuna emmotoka. That is the end of the journey. Naye kyetugamba kyekiriwa wakati mu bbeeyi y'ebintu ng'erinnye obwavu nga bweyongera indicators ziraga nti embeera egenda kukaluba. Kati obeera ng'oli muntu akozesebwa nga tukizudde nti okukozesebwa the proportion ne bwateekamu amaanyi gatya sale tegenda kulinnya. Kati osaze otya eddiiro what plan do you have okutuuka mu mbeera eri ey'abeesiimi nti nawe osobola okutuula wansi sente zoze ng'okolera
sente zozango otolwakanira nawe suseti sente bagenda kukolera abantu bayongeza ebintu nawe obeere mu bayongeza gwe mukisa gwe twagambye nawe obeere mu bayongeza njagala tugende omulamuko katono atulaba naye bwe tukomawo ngenda kuteekamu essimu okuba essimu njagala mpumula eddakiika 3 nkomewo otubuulire gwe oyiga ki mu byogerwa ebintu bwe birinnya obwongo bw'olina engeri gye busaanukamu nga Isaac Kiwende wagamba gavumenti yo yandikoze eki okuddaabulula abantu baayo katuwummulemu tujja Eno ye Salam TV. Obadde okimanyi nti okuteeka ssente mu miti gya kalitunsi kufuna kiralu ate nga Bangafi Agroforestry ebigonzezza ku bukadde 8 obukadde 8 mu emitwalo 35 oba obukadde 8 n'ekitundu tukufunirako ettaka ne tukuwa n'ekyapa kyalyo olwo ne tukusimbirako ekibira kya kalitunsi avaamu obuti sayizi etono obukozesebwa ennyo mu kuzimba kalitunsi ow'embaawo oba ow'emiti gy'amasannyalaze emiti egyo tugirabirira okutuusa ku makungula awo gwe n'okola gumu gwakulambulanga kibira kyo kyalira Bangafi Agroforestry ewakiso mu tawuni ku luguudo olwambuka ku kitebe kya disitulikiti ku kizimbe okwali ettabi lya Centenary Bank ebisingawo kuba ku nooti 787 47 15 46 oba nooti 75 nooti 53 37 81. Olina omwagalwawo gw'oyagala okuweereza ssente naye nga z'olina ku ssimu tezikumala. Amafuta gakuweddeko naye nga ssente tezikumala. Oyagala kusasulira amazzi oba yaka naye ng'olina ssente ntono ku ssimu, oba olina by'oyagala okugula naye nga ssente z'olina tezikumala. Teweeraliikirira. Gattawo ne MTN Momo Advance. Momo Advance ekuyamba okujjuzawo akasente ku momo yo n'omaliriza ebyetaagisa. Nyiga *165*5*3# okusaba Momo Advance. This Ramadan, spend time with Salam TV. Join us for our daily Ramadan tips, reminders, Quran recitations, and health advice featuring special guests. Sibulukuka Iftar segment at 6:45 p.m. taking you up and about in major mosques around the country to see how different communities experience Ramadan. Be inspired by the lifetime away prayers from the Haram, followed by live charity appeal, giving you the opportunity to get rewards with Salam charity partners. Salam TV offers you a platform to connect with your Muslim clientele through special TV campaigns, special Ramadan activations, CSR outreaches, and iftar dinners. Make the most of your Ramadan with Salam TV. To be part of us, call on 0701 547 609. Would you know where to find your children if they got lost in a supermarket? Do not think so hard. The answer is simple. Like adults, they too are in love with the delicately and expertly prepared freshness of the ever so tasty Sam's Crisps. Sam's Crisps come in tangy lemon, fruit chutney, salt and vinegar, chili, tasty tomato, and more. All available in your nearest shop or supermarket. Sam's, taste the difference. Mirinda. Grab yourself an ice-cold bottle of Mirinda Orange at any shop or supermarket near you. Mirinda Orange, the taste that makes you go OMG. Eno ye Salam TV.
pulogulaamu Omukeeze ekutuusibwako. Linya Gredi Nera! Upgrade your GoTV subscription and get upgraded to the next higher package. Upgrade from GoTV Plus to GoTV Max and let's upgrade you to GoTV Super. GoTV Uganda. Love it. GoTV Uganda is regulated by UCC. Mugwa munaffe atulaba era webakwira nti otambule naffe. Essimu gy'oyinza okuyitako kutubuulira ku bwe bikwatagana sayidi eyo eri ku 0758 1666777. Bwe baga nti bbeeyi y'ebintu erinnye, omuntu alina naye okusumulula obwongo n'okumanya kikyazzaako, gw'otegeera ki era obiraba otya. Kino kyangu oba ebintu bye birina okukka, kiki ekirina okubeera nti kigenda mu maaso? Isaac Kiwendo bwe tuli naye okuba mu bangaffe 0758 1666777. Isaac Kiwendo, gwe mu kulaba okukolooza ebintu birina kusigala nga bisigalayo waggulu, kubanga gogambye nti kizuukusa obwongo. Ekirungi ki? Ekirungi tetwagala bisigale nga biri waggulu, twagala bituke binomalizing kubanga ye solution. Naye meanwhile saawa zino abantu baleme kulaba bbeeyi y'ebintu okulinnya ng'ekizibu, naye bagulabe ng'omukisa, to take it as an advantage on their side. Okakasa nti nsaze magezi ki nga nze Munnayuganda, nsaze magezi ky'okubeera nti ennyingiza yange njizimba, kubanga kuli kusoomooza kirenga ng'okubeera omuntu ng'azimbye mu kiko. Kati ekiko si kyekibeera ekizibu, wabula ekizibu ozimbye otekikomera ekyamaanyi, yebeera solution. Kati n'ebbeeyi y'ebintu erinnye, naye etufuukidde etya omukisa okulaba nti tulinnyisa ennyingiza zaffe, okunoonya omukisa newe gutabadde, okutema empenda. Nvudde ntya ku nnyingiza eri constant, nkole ennyingiza ennene nga teyawamu ate nga ya buwangaazi, obugagga obw'obuwangaazi okuva ku nsimbi ezentengereze. N'olwekyo tulowooza nti it is a blessing in disguise. Mukisa ogutalabika kuzuukusa bwongo. Etufuna emitwalo 6, funa emitwalo 8 kituufu, naye kati ntudde ntya ku mmeeza ne mukyala wange tugata obwongo tubiitinga tutya ebbeeyi y'ebintu eno erinnya, so si kukolimira mbeera y'ebintu mwe birinnyira. Abatamu nabo nabagambye nti it is not the problem of bintu okulinnya, that is a challenge. Kisoomooza nnyingiza yammwe. Njagala nfuneyo munaffe ali ku ssimu ndabe bo ebbeeyi y'ebintu okulinnya bakiraba kirimu omukisa gw'okukyusa abantu ennyingiza yaabwe, endowooza yaabwe. Hello munaffe. Amanya nze Zungu nsinzidde Kyenjojo. Ani? Amanya bampita Zungu nsinzidde Kyenjojo. Yesebo. Naye bannange oyo aleko otubuddiisa. Si buli muntu ng'abeera n'omukisa birinnye bino. Oba okitegeera? Mpulira ssebo. Waliwo omuntu ng'okola n'ogezaako okukola n'ogenda n'oggyayo emitwalo 2 naye ng'ovunaanibwa waka ba mitwalo nga 3. Waliwo omuntu ye ng'akola naye ng'alina omukisa gwa ssente, naye kati ku bintu ebirinnye bino tosaagamba mbu ogenda okole ate ng'omukisa olina mutini ng'ebintu birinnye, kiba kitegeeza olina okuffa. Kati oyo waaba agamba mbu abantu tufunyemu omukisa mu bintu ebyokulinnya aba alimba. Neyanziza nnyo ssebo. Webali munaffe njagala nzekangateyo omulala omwo 0758 1666777
0758 166 oyinza kukola otya okukyusa ebintu okulinnya nagwo n'ogufuula mukisa gwakufuna. Hello. Hello. Mukadde wange sebo amannya ne gy'osinzidde. Amanya Rima Ibrahim, chairman wa boda boda wa Lwengo district. Lwengo. Oteesa otya ku bintu ebirinnya bino? Ekyamazima ebintu by'omuwendo gusukkiridde okubeera ogwa waggulu ennyo. Ate nga bw'ogenda okugeraageranya ku mbeera y'ebyenfuna yaffe nga bweyimiridde, okunoonya ssente okuzifuna, okunoonya okufuna omutwalo kizibu nnyo ensangi zino, kyokka nga tekino kyogenda osigulamu tekina bwe kiri. N'olw'ensonga eyo tetukubira gavumenti omulanga emanye nti bannayuganda beekulembera bantu abagala eggwanga lyabwe era abagala ensi yaabwe, naye bwe banga etukulembera emanye nti abantu bano tuteekeddwa okubakolera enteekateeka ennuŋŋamu okusinga ku byenfuna by'eggwanga nga bibiri. Wekanga nga Abaganda baffe abamu bagenda emitala w'amayanja, bagenda e Saudi ne bayisibwa bubi lwa mbeera ya ggwanga lye balimu enzibu. Tweyanza nnyo sebo, tweyanzege kanfuneyo omuntu omulala omu tutunuulira omukisa bwe gutugujja mu bintu okulinnya. Gwendi naye ye Kiwendo Isaac aga nti omuntu asobola okuzuukusa obwongo mukyo, ategeeza nti abadde avuga bodaboda oyinza okwongerako omudaala gw'ennyaanya kaganda ekirabika nti kirungi. Kanfuneyo omu tuloke tudde eri Kiwendo. Hello. Hello. Munnange kendeza ku ddoboozi lya TV tusobole okuwuliziganya obulungi. Amannya ne gy'osinzidde. Akutuseeko munaffe. Bw'okuba essimu osooka n'okendeeza ku ddoboozi lya TV okusobola okubeera ng'otuwuliriza bulungi, obutawuliriza eno ddoboozi nga terigenda mu TV n'osooka okuwuliriza TV n'olyoka osobola okuddamu. Okendeeza ku TV nosobola okuba nga tukuwuliza bulungi. Halo, kanfuna asembayo. Halo. Munaffe amanya. Amanya mpitibwa Mukaya Jamiru. Osinzidde wa? Mukaya Jamiru. Osinzidde wa sebo? Nsinzidde wano Lubaga. Okay. Kati omwami oyo kyayogedde kituufu. Aha. Kubanga embeera yonna teri n'owonoonyereza mugagga ayise mu bulamu bwangu. Owulidde? Kati tukigezese ku nkuba ng'etonnya. Ekiro kyosula ekyo nga otoba okeera kusala magezi nkoze nti okusereka ennyumba yange eno obutaddamu kusula mu mazzi. Neyanziza nnyo tweyanzege n'ab'ekibuga ab'omu Lubaga batulabire. Tweyanza nnyo obalinye munaffe ow'ekyenjojo obubaka butuuse. Lwengo naawe otukoze bulungi nnyo. Owulidde? Abooluganda bawulidde. Naye abantu omanyi bwawulira nti ebintu birinnye yeri statement ebintu birinnye oyinza ogikozesanga omukisa omuntu agamba nedda ssebo tekisoboka nedda ssebo. Naye ate mukulu twaha okusinziira ku reaction gye tufunye mu bantu kikulaga nti abantu balina enyiike oba balina okusoberwa, era kizibu nnyo omuntu okulaba omukisa ng'omuntu asobeddwa. Omuntu abeera nga atuuse ku extent nga
bimususeeko ebiseera ebisinga okutuula okufuna balanced opinion kikaluba kubanga already abeera nga obwongo busobeddwa nnyo naye kyetugamba kyekiriwa wakati mu mbeera eno eriwo tukkiriza ti ebintu birinye n'ebbeeyi erinye ne gavumenti ekola kyesobola ne gavumenti duzi minisita yagamba nti ekyebintu okubeera nti bigenda bbeeyi kugwa mulundi gumu tuyinza obutakisuubira mangu naye abantu bayiye kati fe tetuvudde tuveeye tugamba okuyiiya abantu okuyiiya nga bwe tulinda gavumenti eteekerewo enkola eri suitable ffe nga bannayuganda tuzukusizza tutya ebyenfuna byaffe bazukuse batya nakugamba mukulu twaha nabale yabatuliriza basebo ne banyabo the number one element yeyo omuntu okusooka okukkiriza embeera nti embeera nzibu ekyo kyekikulu ekyokubiri envudde ntya mu mbeera enzibu so if you want to change anything you must change the way you're doing things bw'onabanga onaakyusa ebibala olina okukyusa emirandira enkola gy'okolamu ebintu olina okukyukamu olabe results ez'enjawulo kakibe ekikolo bw'oliisa wansi emirandira olwo ebibala biba birungi biba birina okuvaayo kakati n'abantu tugamba nti embeera ng'ekyuse kakati gwe nawe okyusizza otya twabagamba ffe nga babbanga ffe twavaayo ne tugamba nti munnayuganda ayinza kukyusa atya ku nfuna ye alina miliyoni ze 10 ku akawo alina miliyoni ze 4 yesebo oli yafunye 7 akoze atya twabagamba nti ku miliyoni 10 n'emitwalo 4 tukugulira ettaka yiika namba ne tukuwa ekyapa kyalyo kwezo sente ne tukusimbirako ekibira ky'emiti egyakalitunsi emiti gino nga gikola ebikondo by'amasannyalaze kati nobeera nga ku miliyoni 10 n'emitwalo 4 ofunyeko ekyapa that is an asset bugagga bwansi bw'ettaka lyokka naye tusimbyeko n'emiti ne tugirabirira okumala emyaka 6 mmwe ife fe abakoola fe abafuuyira omuddo fe abatenkuyege fe abakola buli kimu emyaka 6 ne tufuna obukadde wakati w'ensanvu n'obukadde 10 ezammwe azizo gwataddemu sente mumpa kiwedde tukuwa kiwedde gw'ofuna bufunyikadde n'ojja n'olambula n'olaba ebigenda mu maaso naye nga fe abalabiridde kati nga makulu geekyo gegaliwa getugamba nti mukulu twaha leero n'omuntu atulaba atulawuliriza tesinga badde ng'akozesebwa neyeerumyamukko n'agamba kale ebbeeyi erinnya n'okwerekereza kw'amaanyi naye miliyoni zino 10 n'emitwalo 4 kanzerekereze tuteeketeeke kitegeeza nti emyaka 6 okuva olwaleero ennyingiza ebeera yekubisizzaamu emirundi 10 oba emirundi 3 ku kyafuna olwaleero naye nga n'ettaka lirina oba si kyekyo ne tumuteekerateekera emiti egya small poles emiti egyo gya miliyoni 11 zokka gitwala emyaka 3 okuba nti gikuze kati omuntu akola plan n'agamba nti miliyoni 11 tuzerekereza n'omukyala tuzitaddeyo mu bbanga ffe emmoloka tugireese tetujja kugigula katubeere n'emu ne tuteekateeka yiika zaffe 2 buli yiika miliyoni 11 n'ofuna ekyapa kyalyo kitegeeza nti emyaka 3 esobola okuwa miliyoni wakati wa 12 ne 15 esizoni esooka naye sizoni eziddako buli myaka 2 esobola okuwa miliyoni 2 ku miliyoni 25 so omuntu myaka 2 ng'osobola okuyingiza miliyoni 25 kati tugamba kyekiriwa bannayuganda bategeere bulungi kyetugamba omuntu otaddewo tetuyita passive income otaddewo ekyennyingiza etagenda kusinziira ku kukolako olwaleero wakati ebbeeyi y'ebintu ng'erinnya gwe naawe osaddewo madaala ati okukauntaringa ebbeeyi y'ebintu eno erinnya kubanga okolako leero kusinziira ku musaala omusaala tegukula naye ogutegese ne werekereza n'oteekawo ebintu ebigenda okuvaamu ensimbi
oba okoze oba tokoze oba ofudde oba tofudde oba ofunye akatyabaga oba tokafunye naye nga byo biyingiza ssente kubanga emiti gino si gwe agenda okugenda yagikole. It is the company. Si gwe agenda okulabirira wegitambula, no, buvunaanyizibwa bwa kampuni kuba kampuni yazuula nti abantu bakoze ssente naye tebateeseteese ssente. Okola ssente kirala naye n'okuteekateeka ssente kirala. Kati abantu bakola ssente naye tebateeseteese ssente. Kampuni kyeyava eva eyabbanga n'egamba okola naye tolina ebiseera biteekawo assets, okola naye tolina bukugu buteekawo assets. Ssente ziri ku account. Ssente ziri ku account. Kati kampuni wegambira nti giwe ssente ezo ezikuteekereteekere gwosigale ng'okola emirimu gyo naye ng'okimanyi nti oluvannyuma lw'ebbanga eggere ssente ze nateekateeka zigenda kunkolera nzirabe nga zikomawo. Ku miliyoni 12 zokka omuntu asobola okufuna yiika y'emiti n'ekyapa kyalyo ezikola embaawo. Miliyoni 12. Emyaka 10 omuntu n'afuna obukadde 2.5. Zino simbozi naye mbategeeza n'omwaka guno we are doing a harvest. Mugenda kutema? Tugenda kutema. Omwaka guno eka meka? Small pods tina eka isoba 50 ku 10. Kati abo basasula meka? Abaideni zali miliyoni 5. Emebwe basasulira. Neka tubagenda kungula. Kati tugamba omuntu ali eyo nga atulaba olwaleero. Ekibuuzo kiri nti ogenda kusigala ng'olamentinga, ogenda sigala nga weekubagiza, ogenda sigala ng'onenya gavumenti, oba ogenda kusala amagezi ovudde otya mu mbeera embi. Nabategeeza nti basabo ne bannyabo amaanyi g'okulaakulana akwo entirely galayinga mu mikono gyo. Gavumenti ekuteekerawo mbeera butya bw'onaava mu mbeera embi. Naye gwe alina okukwata steering wheel, gwe alina okukwata enkasi kubanga era gw'obonabona. Gw'obonabona famire ye eri ku mutwe gwo teri ku gavumenti. N'olwekyo bw'obeera ng'oleyo ng'otuliza ng'otugoberera twategeeza ati ngaffe ababbangafi twateekawo omukisa guno gwa bannayuganda bonna abali munda mu ggwanga abali ebweru w'eggwanga era abantu bangi beebuuza enkola ya kampuni eno eri etya. Enkola yaffe egamba bwe tufuna ettaka ddene nga lyawamu olwaleero tuyekayunga bugerere tulinayo ettaka erisoba mu siko ya mayiro kati tugula ettaka lino nga ddene nga lyawamu naye buli muntu n'abaako n'obusobozi bwe asobodde yiika emu asobodde yiika 5 asobodde yiika 10 ne tuzigula. Buli muntu n'afuna ekyapa kye naye nga kiri ku ttaka eddene nga liri wamu. Ng'amakulu gagamba nti emiti egiri awamu gyekolera akatale okusinga emiti egiri isolated. Square mile namba ng'eri awo. Owanjogerera olwaleero abeetaaga emiti gyaffe bangi era bateekamu okusaba kwabwe okuva mu America, okuva e China, okuva e Nigeria n'emmanga gatotole mu East Africa. N'abazifunye mu NSSF. Olwedde beetaaga okutwala emiti gino. Therefore akatale weekali. Kampuni yaffe lobinga akatale ku lulogwa ategese naffe. Ng'omaliriza. N'olwekyo abantu nga bali eyo abali ebweru w'eggwanga abali munda mu ggwanga n'abali bonna bonna abeetoolodde ebitundu ebyenjawulo tubakubiriza tikano ke kaseera essimu gibawe essimu enkuba njira muri mu kusimba akatuli mu kusimba tuli mu kutegeka tuli mu kulongoosa n'olwekyo ennamba y'essimu 077 47 15 46 ku mitimbagano gyaffe kwetuli ku YouTube channel Bangafi Company Uganda Limited. Neja tusangibwa Wakiso ku Hoima Road ekizimbe okwava Centenary Bank obango ogenda ku district tubeerawo. N'omuntu atagala okutukeberako kwetuli ku website yaffe www.bangafi.com. Ogambe essimu ekiye? Essimu kambawo essimu endala waliwo 0787 47 15 46 n'essimu endala 0782 89 16 7.
n'endala 0756 47 44 20. Oba osobola okutufuna ku nnamba ezo zonna ne ku mitimbagano gyaffe oba osobola okutufuna. Twenze tuyinza kwongerayo akaddeko kalabika nti katulidde. Essimu esembe ejinjaga okuddamu eri 0756474420. Yes sir. Yesimu ya Airtel gy'osobola okuyitako n'obeera nti ofuna bannaffe Bangafi Agroforestry balima biribira era amagezi ge bakuwa kwe kubeera nti ensimbi z'ofunye ekifo ky'ozizeeka ku akawunta okuziteeka mu banka zibeere eyo. Olina obukadde 2, olina obukadde 2, olina biliyoni 2. Kwata akawumbi ka ssente gitaba Bangafi ng'okozesa essimu eno bagaye mujje wano mugenda kukola ki? Mwayogera bigambo ki? Okusinziira ku bye bayogera wano bagamba nti bw'owaayo ssente toddayo kulambula gw'ogenda bugenzi, toddayo kukola gw'ogenda bugenzi kulambula. Ogenda wali ekibira kyo kibakulaga nti wasasula eka 10 nti ziizo nga bakukwasa n'ekyapa nga kiri mu mannya go nga baga nti kati gwe tunulangayo butunuzi okulaba emiti we gituuse. Bwe ginaatuuka tujja gitema sente tuziteeke ku akawunti nti buli eka wafunyemu obukadde 25 era tetujja kusigazaako yadde ezigaa nti twakoze. Kyekintu kyabwe kibalegezaako kulaba nti bakuteekamu omutima ogutunula mu maaso n'okuba tooki mu maaso n'omanya nti ebiseera eby'omu maaso myaka 3 mu maaso ngenda kuba nfuna ki, myaka 5 myaka 10 nobeera nti okukwatagana ne bannaffe aba Agroforestry Bangafi Agroforestry. Essimu eri 0756474420. Njaga basiibulya wano nze Twaha Mukiibi tubadde mu programu Omukeeze Omukeeze ku nsonga. Nze Twaha Mukiibi tugenda kukwatagana olunaku olw'enkya. Enkya tugenda kubeera na bannaffe wano aba security twogere ku bintu by'okwerinda ebyo bitugenda okubeera nga tutambulyamu, wabula programu endala ez'eddiini zikyagenda mu maaso. Bannaffe aba Go TV mbebaza okubeera nti muteramu ensimbi programu eno okugenda mu maaso obulungi. Omumanyi wa Salam osobola okugenda ne weewandiisa. Bannaffe aba Salam Charity bakikuttemu nakyo okubeera nti nakyo kibatuukako bulungi. Bagenda kugaba emmotoka, bagenda kugaba pikipiki n'ebintu ebirala. Mubeere bulungi, Katonda batukuumire. Mweraba.